Bassebo ne bannyabo mujje bali gyonna gye mutuusizzaako engalo. Ku Sofira tugamba nti omuntu agamba nti abaasomesa abaana ebyafaayo nti Omuganda eyasooka baamuyitanga Kintu, nti basiru taba mutuufu nga bw'alowooza. Twagala okulungamya ku nsonga ya Kabaka Kintu mu Buganda n'erinnya Kintu lyennyini. Buganda ebyafaayo bitulaga nti tulina ba Kintu ba mirundi ebiri. Tulina Kintu omutonde y'oyo aliko olugero lwa Kintu n'ennambi. Kintu eyayitira ku musoke n'agenda ewaggulu ng'agoberera ente ye. Y'oyo eyaweebwa ebigezo n'abiyita era n'awasa omuwala Nnambi. Nnambi alyoke yeerabira obulo ataddeyo abonone alyoke aleete Walumbe ku nsi kuno. Olugero olwo lutukakasa era nga lusimbye amakanda ku ngeri ensi Buganda gye yatandikamu n'engeri ekibi gye kyajja mu nsi ku lw'obutawulira bw'omukazi muka Kintu. Kubanga Nnambi kitaawe eggulu yamugamba nti bw'oba ogenda sala gonna okulaba nti mwannyoko Walumbe omuleka era ne bw'oba olina kye weerabidde todda. Oluse olwa Kintu oyo lwajja ensi eno n'ebeerawo ng'eyitibwa Muwawa. Ensi eno yaliwo naye ng'erimu abakulembeze ba Kabaka bangi. Okunoonyeza kulaga nti ba Kabaka bano baalimu ensi essatu. Olusooka lwaviira ddala ku Kintu omutonde eyawa mutabani we Ssemakijjiri Muwangamyoyo n'afuuka Kabaka eyasooka. Oluso olwo lwalimu ba Kabaka 25. Ne wajjawo oluso olwokubiri ne lutambula nga lulimu ba Kabaka nga 36. Ate ne tujja ku Kintu omuzaale. Kintu omuzaale y'ono gwe tumanyi owajjuuzi wano emyaka nga 8 n'okusoba. 8 n'akatono. Kubanga Kintu ono omuzaale eyalwanyisa Kabaka Bemba Musota ye yaliwo mu mwaka nga 1222 nga Kristo amaze okuzaalibwa Eddi. Gy'emyaka nga giijjo 8 n'okusobamu. Luno lwe luse lwa Kintu omuzaale lwe tulina kati olutambula olulina Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga ye Kabaka wa Buganda owa 36. Kati nno ekyo kikakasa nti Buganda erina ensi z'abakulembeze eziwerako. Ate era ng'okunoonyeza kukyagenda mu maaso, tukyasobola n'okuzuula abalala kubanga Buganda erabika ng'eri mu myaka nga 60, 70 awo oba 1,000. Eyo gye tuva ne Kintu oli omutonde ne Kintu ono omuzaale.